Guleka erienvu. Emyaka egyo gyonna bisanja bina byamaze mu Kampala oba bisatu. Talina awo yadde kakindergarten ke yateeka walinga ne Aniteira mukazi watu omunaku yataddewo kindergarten. Naye ye bannakampala tabakoleddeyo yadde kakindergarten. Tabazimbiddeyo yadde obuzibu nti balijja ne bapangisaako ne beebaka. Wabula n'apolitikinga ebbanga lyonna lyamaze mu Kampala ebisanja ebisatu oba ebina abadde apolitikinga ku buli developmental issue nga gwe mulimu gw'omukulu. Buli kimu akingizaamu ebyobufuzi. Naye gw'olowooza singa abagagga abalala bana bakola hamu kye yakola awo nabo ne babikola mu bitundu bya Kampala ebirala. Mwemuluza Kampala yandisigadde ki ekimu? Would it be the same again? Naye abagagga abalala balemesebwa nga bo tebalina buvumu na busobozi. Naziru eyerwana nega nti ze kyenjagala kulakulanya Kampala kanji kulakula eri muhamu singa nabo kye balina abagagga abalala singa Kampala eno eriwala. Teriyo kibuga mu nsi yonna kyatandikibwa baavu. Ebibuga byonna byatandikibwa bagagga. Ebyo n'ebibuga gye mwagala ogenda Dubai, ebyo byonna bikolebwa bagagga. United Arab Emirates gye mwegomba kati ekoleddwa bagagga teekolwangako baavu. New York City muginoonyerezeko abaagitandika. Washington DC muginoonyerezeko abaagitandika. Miami bagagga batu balinga mukaaga. Singa abagagga b'e Kampala mwavaamu emitima egyo emibiri mwegatta ku hamu buli omu n'akulakulanya waasobola nti hamu kati yeekudde Central Kampala nti Kirumira genda weekwate gundi Namuŋŋoona nti gundi genda weekwate Kasubi gundi genda weekwate wa singa Uganda eri wala naye bannabyabufuzi abazze bamaamira Kampala ebbanga lyonna batulowoozesezza nti ne Pulezidenti Museveni amaze emyaka 4 naye yeesonyiwa Kampala. Era kino Pulezidenti Museveni kigenda kudda gy'oli singa okwate ekkubo no resigning oba no retiring nga Kampala omulese boti nga kati ogenda koza emyaka 4 mweki nga Kampala omulese akyalimu amataba egenda kuba discredit gy'oli kuba nsubira ensi yonna ensi zirina ebibuga ebikulu era enkuba etonyayo si bibuga bingi byolaba ng'enkuba ebiyisiza nga Kampala bwayisibwa ate nga it's just a matter of getting a few notes of shillings notereza Kampala drainage system plan netererera ddala. Abasajja e Netherland bazimba ku nnyanja. Japan ebibuga byayo ebisinga obunene bizimbiddwa ku nnyanja. Gwate Kampala ali ku lukalu amazzi gwe galumba obulumbi lwaki tomukolera drainage system? Nga ne Dubai ekibuga ekyazimbwa mu ddungu nga tekirina drainage system bwe baagenda maaso n'okusimba ebire kye bayita crowd seeding. Ebire ebyo bwe byatuka okwavestinga byafulumya amazzi mangi ne galeeta amataba e Dubai. Mu myezi 6 abasajja baali pulaninze drainage system ne bagiteeka mu kibuga Dubai era tugenda kuddamu kulaba mataba Dubai. Ne kati bwenjogera bulabira video eno bali mu kukola drainage system kubanga bo kennyini beesimbidde ebire byabwe ebigenda okubawanga enkuba kati baatandise okunoonya amazzi ago bwe galina okutambula era ba engineer basula bakola misana na kiro. Ne Dubai etusooka okukola drainage system mu kibuga Dubai nga President Museveni obadde wano emyaka 40 ebirungi okoze bingi naye kati kino kikwata ku kibuga kikulu kikwata ku bannakampala directly. President Museveni gwakulembeddemu okuyita abalambuzi banajja kulambula mataba myaka 45 nga balambula mataba myaka 45 nga Kazambi akulukuta mu Kampala nga bwayagala oli olulaba ekirenga kikutte n'ata Kazambi enkuba bwe itatonya Kampala n'awunya myaka 45 Kampala City Council Authority muganye okukola kye mulina okukola. Hamisi Kigundu mumulekere eddembe ery'obwebange ayambye Uganda yatandika ne agro processing unit plan mwagenda okukulakulanyiza ecological systems oba zones oba regions 10 eza Uganda nga yatandika nadda bayita ku Entebbe Road head offices muziraba. Kati omuntu ali ku level eyo ate gwe mwagala okuza mu Kasasiro waabwe nga yagenda maaso okukulakulanya ekitundu kye era nakyo Kampala City Council government gye balemereddwa okukulakulanya kati ate watandise okwonoona ekitundu kye naye ali mbulumi ate gwe mugamba mbu yaleeta amataba emitwe gyammwe gikola. So bannakampala amaaso tugazze gye galina okulaga. Bannakampala tutunuulire abantu abalina okukola ekisoboka. Hamisi Kigundu si ye president wa Uganda. Hamisi Kigundu si ye meya wa Kampala. Nawulira abajejemba bwagenze maaso n'okugulirira ba councillors
Hamisi Kiggundu yetaaga gulirira mu kansala yenna, yetaaga approval yaba nabya, yetaaga approval ya president ne Kampala City Council Authority okukola byakola. So buli abadde n'endowooza eyo, the layman understanding, Hamisi Kiggundu aleeta amataba mu Kampala, ddayo webake. Bw'oba obadde tolya mmere olye, bw'oba obadde olya kimu lya bibiri, bw'oba obadde tolina mulimu zuukuka, bw'oba obadde mugayaavu mu kwekulaakulanya ke kaseera ozukuke. Kubanga batugambye nti obwongo bw'omunafu ye yeekaalu ya sitaani, ate omuntu kali bunafu anenya byakozesa. Kati saagala bannakampala emitwe gyammwe mugifuule yeekaalu ya sitaani, saagala mutandike kunenya bye muyina kukozesa. Hamisi Kiggundu Uganda agikoledde, era ne bwali bavudde ku nsi kuno byakoze birimu eyimiririra. Abadde muntu nga ffe, essuwani y'emmere alyemu nga ffe, ekitanda asula ku kimu nga ffe. Hamisi Kiggundu talina kyayagaza Kampala. Ani abagambye nti agenda kubeera ku nsi paka era naye ajja kutuuka ave ku nsi? Kati talina nsonga lwaki alulunkana. Naawe zuukuka omwegatteko, tutambuze omulimu gw'okukulaakulanya Kampala. Otherwise myaka 45 President Museveni Kampala agenda muleka abimba amataba. Bw'anaaba naye teyeekubye mu mutima. Kampala City Council Authority bwe babalonda mugezeeko okukola. Bamemba ba parliament, Kampala ali bamemba parliament bameka? Lwaki ekiwandiiko kyajja mu parliament ekya Kampala drainage system plan ne kikonerayo? Lwaki kyakonerayo nga Kampala erina ababaka? Division zettaano eziriko abakiise, lwaki ekintu ekyo tekyapushingibwa ekya Kampala drainage system plan? Mulyoke mupika abantu batandika okulumbagana Hamu n'ebigambo ebikolimo by'enkoko tebittakamanye. Hamu kyakoze n'omuziba akiraba. Tulekerawo okulwanyisa enkulaakulana. Mbadde musomesa senior, nze nabagamba content wange si mwangu, abankumire musomesa. Amataba agagoya bannakampala ne bizinesi zaabwe, Hamisi Kiggundu yagavunaanyizibwako? Nedda, Hamisi Kiggundu tavunaanyizibwa ku mataba ago kubanga naye gamukosa. Abantu mwenna babadde n'endowooza bweti nga mugamba nti Hamisi Kiggundu yazimba ku mwala era yaviideko amataba agakuba Kampala, mulina ekizibu ku mitwe. Munyonya amataba gagikuba, Bwayise Kawempe Katwa amataba gabakuba, industry ya amataba gabakuba. Mama omwala Hamu gwe yazimbako mu kibuga wakati gwe gukuba amataba yonna Kampala. Kati gwe abadde n'endowooza eyo ng'ogamba nti Hamu okuzimba ekizimbe oba okukulaakulanya omwala kyekyaleeta amataba mu Kampala. Bikkula amaaso go, bikkula amatu go, nkuleetedde obubaka buno. Gwandaba olwaleero njagala osooka omanye nti amataba gaali mu Kampala nga Hamisi Kiggundu akyali mu ssomero. Ali mu Kampala nsaba okimanye nti amataba gabadde mu Kampala nga Hamisi Kiggundu talinaamu yadde omuzigo. Era nga Hamisi Kiggundu akolera bizinesi ze ku kizimbe kya Kwaliseyo nga musuubuzi, nga talinayingira na real estate. Era nga naye amataba gajja ku Kwaliseyo wali amaduuka ge era nga amazzi gajjula. Hamisi Kiggundu okuyingira real estate n'okutandika okuzimba mu Kampala yakikola olw'okugenda maaso n'okukulaakulanya Kampala mu infrastructure ne drainage. Era abasinga obungi mwetegereze Hamu shopping mall weeri olwaleero n'ebyaliwo emyaka 8 emabega. Ekifo ekyo kyali kifaanana kitya? Bantu kika ky'abaali babeerawo. Teri muntu yali akkirira kifo ekyo n'akomawo n'akasawo oba n'essimu ye. Amatabo gaakubanga awo nga gatwala n'abantu abalamu, nga gatwala emmotoka n'ebidduka. Amataba gaatandika ddala okuba Kampala oba gabadde mu Kampala okuva mu mwaka gwa 1989